obulamu obulongoseddwa ku lwa Mukama. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Luka essuula ey'okusatu akanyiriri akasooka paka kaabiri. Naye akanyiriri k'okuna kagamba nti nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo bya nnabbi Isaaya nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Kino kikulu nti tuyina kye tuyinza okuyiga ku bulamu bwa Yokaana Omubatiza, newankubadde Bayibuli emwogerako kitono, naye atuweereza obubaka obw'okwenenya bwe twetaaga ne mu kiseera kino kaakano. Bayibuli etugamba nti Yokaana yatumibwa okulongoosa oluguudo lwa Mukama olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Makko essuula esooka akanyiriri k'okubiri paka k'okusatu bw'egamba. Naye kiki ddala Yokaana kye yakola mu kulongoosa oluguudo? Luka essuula ey'okusatu akanyiriri k'okusatu paka k'okuna egamba nti najja mu nsi yonna eriraanye Yoludaani ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo bya nnabbi Isaaya nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Kitegeeza ki okulongoosa oluguudo? Kitegeeza okuteekateeka ekkubo eddungi ate okulifuula eryangu eri omuntu ajja gy'oli. Yokaana Omubatiza yalongoosa ekkubo ku lw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'abuulira okwenenya n'okubatizibwa olw'okuggyibwako ebibi. Kino kitegeeza okwaniriza Yesu Kristo mu bulamu bwo, okumukkiriza n'okusalawo afuge obulamu bwo. Tuyinza tutya okulongoosa oluguudo lwa Mukama? Yokaana Omubatiza yatumibwa okulongoosa oluguudo lwa Yesu. Yali ateekateeka abantu ku lw'okujja kwa Yesu Kristo, ng'ababuulira okwenenya. Yokaana yali ayita abantu okutukuzibwa nga beenenya. Ng'ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula esooka akanyiriri k'omwenda kagamba nti bwe twatuula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. N'olwekyo tuyina okwenenya ebibi byaffe, tulongoose oluguudo lwa Yesu Kristo okubeera mu bulamu bwaffe. Engero essuula ya 28 akanyiriri k'e13 kagamba nti abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleeta alifuna okusaasirwa. N'olwekyo tuyina okweteekateeka olwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga twenenya olw'ebikolwa byaffe eby'ensi n'ebibi ebiri mu ffe, nga tudda eri Yesu Kristo eyawaayo obulamu bwe ku lwaffe, lwe yatufiirira ku musaalaba n'ayiwa omusaayi gwe tulongoosebwe era tufuuke abatukuvu eri Katonda. Kaakano mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Ebikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri akanyiriri ka 38 bw'egamba. Amiina.